naye alimba nze mulesi yanamanya kati ate omuntu gwe nagambye ate simu evuga takwata. Hello? Ate aginyize bunyizi. Naye alimba. Omuntu bw'omugamba ng'essaawa anti bo bannaffe balabye tebalina programu zibakooya naye ffe balina programu ezitutawaanya. Ivan, nsonyiwaako nnyinza okkerewamu eddakiika nga 10 waliwo omuntu kiranti wange gwe mbadde njagala okusanga. Kale kanziremu kkubire naye wenkerewamu eddakiika nga 10 tonyiiga. Kale bambi. Hello. Hi. Okimanyi gym instructor leero atuliisizaawo. Nzobadde ndi mu gym mpulira amasimu ogankubira kunfiirako bufiizi. Ate oba mbadde ngenda nakubivaako. Omuntu gwe nagambye nti ndi mu gym. In fact singa sikwagala ana era okwagala kuno kwakabi kwa mutawana kuzitowa kumenya kukutula. Ne oba oyagala omuntu naye omuntu wakugamba nti owaaye leero ndi bize ngenze kusala ku mubiri olubuto lungejjako kati nombeerako nkubira I'm sorry baby, I'm sorry. Anti oyagala okunyiiga. It's fine kale. Tonyiiga. Ekyo kankisasulye kale manga nze kunyiziza. Sijja kunyiza. Nene wadde onookisasulya naye era waliwo olumu obeera ku muntu. Sijja kunyiza. Kati olw'osasudde nnyo omuntu. Nsasulira kunyiiga. Aleka naawe yongerako ssente. Edda zino just za kunyiiga. Onzisizza levo taata. Bwe nnyiiga nze tebampa mutwalo. Emeka mambo. 10. Obunyiivu bwo nga yaba waitress bawano bo baliwa. Mama namuyise ampe kajuisi. Yangambye msimanyi bakyaka mulabuka musi. Bwe yafuula nanyiga kompyuta oyinza ogamba byanyiga bitegeera. Obunyiivu mbugyewo. Kandabe ziweze 10. Ziweze naawe. Nawe kuno 8. Manja anyway, it's okay bireke. Omanyi weegira nnyo bireke. Nedda bannange. Ate kakati gwe oyagala kunyiiga. Ebiri ebyo biri nze gambye gimmanje. Nokimanyi nti nkuwa nezisinga. Kale nja gikubanja ekyo nakyo ate tukibeereko kibeeraawo nga tukanukira amaaso ku ekyo. It's fine. Okay, wabadde ogambye oyagala ssente zaki? Njagala ssente z'enviiri, njagala ssente z'enjala, njagala ssente za rent, njagala ssente za upkeep. Byonna obisoma mangu soma kimu ku kimu. Nviiri, enjala nzikolera Wabudu yangambye za 11 ojja kugira zongereko. Gundi ani upkeep. Engoye zankadiyeko tuyinayo gundi waneno ku weekend nyinayo sports nyina okugula sports ate zino gym ate yazao jize. Nyongerako neza upkeep nyina okunywa ku juice. Yeah, naye baby okimanyi nti nno gwe sente ozikozesa nga bw'oyagala. Kati oyagala okuzimpa toyagala kuzimpa. Zino. Ate nakyo bompa sente nga tomala kuzoogerera nnyo kuzimpa. Naye naawe era onoonyiigira. Leero kyani zizo ziba. Kale weebale. Kale weebale kusiima. Ndowooza ne bwe ngenda. Ogaya mangu ago. Mbale ngamba nti no budde kati bwange tugendeko mperekereko somewhere. Ndeka nawe budde bwo butya nze ndi busy. Nva mu gym olweggulo nyinayo practice nyina omuzannyo enkya. Anti katugende kati olweggulo bw'onovaayo gye tugende olyokogenda. Ate kati gundi director mugambe nti already yantadde mu script nze main actress kati ate namugamba nti amusimanyanga nagenze out nze zawendeka sinina budde. Naye obudde bwo naawe buzibu. Ate buzibu wala kyoyo kati oyagala kunyombesa kiki? Yasiiza kuyombesa. Onyombesa. It's okay. Kati diro no banakadde. Nja kugamba bwe naba nkafunye. Okay, kale it's okay, no problem. Netonyiiga. Sinyati gwanyiza. Wobeerako nombeerako ntuka wano ku mutima. Boyina wakadde. Sirina nja kugamba nga nnina. Ate saagala ombeereko buli kaseera oyina akadde. Ebintu ebyo binnyiiza. It's okay baby. Baby sampola abantu. Kati kangende nsange Ivan mbadde ayina byayagala ku dduuka. Oya ayina byayagala? Kale tusebo bye. Okay. Kati nno tewerabira okunkoonako. Bye, nja kukoonako nga nkafunye. Okay baby. Naye ebyo by'okunkubira ebyo bikendeeze. I love you.
I love you, sweetheart. Thank you. Okay. Umuntu wabula n'okugweguga. I love you, sweetheart. Mubeera awantu n'omuntu nekikubira essimu nekikubeerako nga kimpa ssente naye simanyi ne kano kajjoze oba kali kuki mmale okukakubirako. Jose mafunyi. Hello? Jose? How are you, baby? Hey mama, kati okuyitako baby ongambirawo sikweyisa baby. What is the problem? Nze nkwagala. Hey. Ajamu asanga waneno ka restaurant wendi Jose. Nawe jangu, why should I have to first cry go kujja jangu? Tolina transport? Jamu ngenda kuwa transport, it is fine. Tofaayo. Ngenda kuwa sente. Kale, fine. Yangu alinya ukaboda okushap. Okay, I love you. Nawe, you say you love me too. Okay. Beera awo ngalo okufuna zino. Sense kula. Soko mpeza boda. Meka. Mtwa. What? Hi Jose, how are you? I'm fine, how are you? Chichi nga tuli stede chichi? No, ndi sitede. Nga tule waneno Jose nawe nakutegekedde dentebe. Kale, how are you? I'm okay. Wano gokera kutambula butambuzi kati. Just mbadde nvaako mu gym nensalawo nzije ntuleko wano nyumirwemu obulamu kati then omutima egukulowoozezaako nenkukubira ojje tunywemu. What do you want? Sina kyenjagala kuno. Jose se gwagenda okusasula nze ngenda okusasula. Nga nakusabyeyo n'abiri wagaanyo ogamba. Eddi nga saalabye message wasindise message wankubidde. Wagisindise saa meka? Abiri? Buloka zange zaagudde. Etanu. Oyagala abiri Jose? Ndako. Abiri gokka Nabi. It's okay. Kwako. Thank you. Then Gineta no gikubeeremu Jose. Just no mwana gwe nkwagala nnyo Jose. Nawe ngambaako nti onjagala Jose. I love you. You love me? Okay. Kangende ndoza. Jose naawe ate ogenza otya tugende ffenna. Anjala kudda waka, mala okudda waka nyaje njagala otereza then awo tujja kulaba banfunayo obudde. Ati tugende ffenna Jose nkuyambeko bitereze waka. Ate ntuke waka sigenda kulwawo nnyo. Ate era ntambule nveewo kati ate gwe nkuleke waka. Ati kati labayo bw'ona otambula nze ngondekawe waka then bw'onooba okomye wange onsangawo. Jose. Nja kulaba olulala. Kale ogenda naye era sigenda kubeerawo nnyo nnyo. Ati gwe ne bw'oba toobeerewo naye nze ngondesewo tubeere ffenna. Jja kunsangawo Jose. Tusange busanzi wano. Jose naawe. Jose!